Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Omulama gwaffe olwaleero guli ku nsonga ya obulungi bw'omuntu bulabikirawa mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Muslim. Yagamba Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ati khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Abantu bangi baagala okubeera abalungi era beeyita abalungi, naye nga obulungi bwabwe babunoonyeza eyo mu tawuni gye bakolera oba ku mirimu gyabwe egy'enjawulo mu paaka ya takisi gy'ayagala bamulabire obulungi bwe. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam natugamba nti omuntu nga mwagala okulaba obulungi bw'omuntu tulina kubufuna nga tuva eri abantu be. Nagamba nti khairukum, abasinga obulungi, khairukum li ahlihi, abantu be balina otugubulira obulungi bwe, bakyala bo, abaana bo, maama wo ne taata wo, baganda bo, kubanga abo bonna babalibwa mu bantu bo ne bannyoko n'abantu abalala abakuli okumpi. Singa mulabanga omuntu nga abantu abamuli okumpi bamwogerako bulungi, oyo omuntu omulungi. Naye omuntu eyeewaanira mu bantu aba bamwogeddeko olw'okubanga abagulira enkoko, abagulira ebyennyanja, abayingiza mu mipiira, obwo si bwe bulungi bw'omuntu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogerako era bwe yayagala. Omuntu omulungi alina kubeera nga mulungi eri abantu be. Naye abantu bangi ennaku zino omusanga nga mu maka ge abantu bamwekokkola, abantu bamukaaba, kyokka nga ate wabweru bamwogerako nti mulungi. Bw'obeera nga bw'otyo bw'olise Luganda ali eyo oba ne mwannyinaze ali eyo, kuba tekiri ku basajja bokka n'abakyala bwe mutyo, obulungi bwo tebujja kubeera mu katale gye mutungira ebyalaani nga bakwogerako nti oli mukyala mulungi kulw'okubanga ongumya bulungi oba obatungira bulungi ekyalaani oba gwe abasinga olugambo n'okubanyumiza bye baagala. Naye obulungi bwo kyetaaga bbaawe yaba abwogerako, oba maama wo, oba taata wo, oba abantu abakuli okumpi. N'olwekyo twagala okubeera nga tutegeeza mwenna abatulaba mugezeeko nnyo okubeera abalungi eri abantu bammwe bwe mujja okubeera abalungi abannamaddala. Era mukimanyi okuva olwaleero nti obulungi bwo ne bw'oneerongoosa eyo mu bantu gy'otuula oba gy'onyumiza oba gy'okolera, naye ng'abantu beeka tebakulabamu bulungi. Waliwo abantu nga wabweru asaddaaka ayagala nnyo okuwaayo naye ng'ate abeeka bakaaba. Tobeera mulungi n'akatono. Buli lw'obeera ng'abeeko bakaabya ne bw'obeera nga ero wabweru gwasinga bagulira ebyokulya, gwasinga bawa saddaaka, tobeera mulungi. Kobeere ng'obuuza nnyo abantu be wabweru, naye nga bw'otuuka obeera na busungu, tobuuza abantu beeka, tebakumanyiko bulungi, awo tobeera mulungi. Ensonga eyo omulamu ogwo mugutwale nga mukulu nnyo kulw'okubanga abantu bangi beerungira nnyo wabweru ne bagezaako okubeera abalungi wabweru ne bagaba ne batona, naye ng'ate abantu beeka talinayo kyabawa. Mukyala we talina sente zamuwa naye nga bw'atuuka wabweru agaba nnyingi. Maama we talina kyalya naye nga bw'atuuka wabweru asobola okugulira bamama b'abalala n'abagulira ebyokulya ne bamwogerako nti omusajja oyo mulungi. So obulungi bulina kulabikira mu bantu bo era bwe twagala banyumye nti oyo musajja mulungi, ate mugezeeko okubeera abalungi nga temunnafa, kubanga kye tumanyi nti buli afa bagamba nti abadde mulungi. Naye omuntu ng'akyali mulamu, kasula nga omuntu ng'amwogerako ng'akyali mulamu nti mulungi, oyo ye muntu abeera omulungi, ate omulungi asinga okubeera omulungi eri abantu b'amaka ge. Mbeebaziza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.